bulungi. Kale. Ajja assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange nze Mutakwa Mariam, ndi mukyala musiraamu ate nga ndi mutegesi. Ekituleese olwaleero ku Africana nti tulina semi-finals eza the National Quran Competition. Nti Uganda yonna yamaze okwewandiisa wiiki namba tubadde tusunsulamu abo banatuuka ku finals nga 23 February omwaka ogujja inshallah. Kati olwaleero muli kubanga era mukyayongera okubanga musunsulamu. Olwaleero tuli kusunsulamu ana agasembayo mu Uganda mwonna. Ezo wiiki zonna tubadde tusunsulamu abaana bavudde mu different districts, different regions. Kati byakomye jjo ku National Theatre. Leero tufunyemu cream 100, tulina okulonda mu bantu 40 agagenda okutuuka ku final competitions eza next month but one next year inshallah. What are some of the procedures ze mugenda okubanga musinziirako kuba nti mugenda kulondako agaana mugenda okugenda nabo mu finals? Tulina basheeyi oba abategeera Quran engeri gye basusuddemu. Nganze omuntu sigitegeera nnyo kiwanvu kiri awo naye bali bamasheeyi balina terms oba qualifications ezimalayo omuntu okutuuka ku mpaka ezisembayo. Kiki ekikuwalirizanga gwe Biggy okuba nti wenyingira ng'omuntu yaligambye nti oba okolagana n'abayimbi abadongo bokandi badde okolagana n'abadongo naye tukulaba n'eddiini ly'obusiraamu oliwadde ebintu bingi tukoma kutegeka bino byonna naye waliwo n'ebintu eby'obusiraamu ebirala byosaamu omukono gwo. Ki ekikuwaliriza ennyo? Eddiini ly'obuyisiraamu katugeze eddako ennyambala yange okuva last year but one yali teringa weebeera kati nti eddiini lyo woogenda n'olimanyirira ebintu bikyuka, ennyambala ekyuka, ebikola bikyuka. Katugeze nali mbeera mu ziddameji wiigi zikomeri ne ngamba nti kati n'okwambala eddiini lyange nina oli practicing. I must be a practicing Muslim. Ekirala Mungu eriyo bye namusaba ku Kaaba n'abituukiriza. So ne ngamba kati ebivulu biri ebya muganda yange nga Jose Chameleone, Palaso Wizo, Bapapa Misa kikansooka mbidde ebbali concentrating ku by'obuyisiraamu bino kubanga byo bingattako biri si bibi naye kati wenyambala katambaala ate kirabu ne endosi nga kiba tekigatta. So kyobola nvudde ne ngamba kati kankole ebyeddiini buli mwaka okutegeka sikuvudde naye okutegeka nzize mu kiwayi kirala eky'abasiraamu. Era bwe tutunuulira awo wenyini nti tulaba nti muli mu industry gy'oweereza okuba nti oli mukyala mutegesi wa bibbo, mu bo mulimu abaami n'abakyala ate nga bayimbi ate nga basiraamu. Bo osuubira okuyambako batya okubeera nga bajjamu eno egundi y'okuba nti bajja mu Quran competition zino okuba nga bakwasaganyizaako mu ngeri emu oba endala? Quran kye kintu kye tukkiririzaamu ffenna oba Quran kye kintu kye tusoma nga katugambe muzikiriza endala ye Bayibuli. Tuobozeeyo at least tomalaako wiiki nga tokoze eki tosomye Bayibuli oba Quran yo. So nga mwami Eddie Musuuza, Mama Alima Namakula, Mudra bonna balaba nti initiative eno eya National Quran Competition mujja balabako mubujja mu maaso kubanga eddiini yaabwe balyagala ate baliikirizaamu ate bali proud of. Besides emirimu gye bakola nti bayimbi babaweereza mu nnyimba zaabwe. So nabo mujja balaba nti ku Quran Competition tebajja kubanga bazze kuyimba naye bajja kuba bazze kuwuliriza. Uncle Bebe cool mujja mulaba Uncle Bebe nti mu by'obuyisiraamu bino omukubira Uncle Bebe mbadde nsabayo kino n'akijjumbira. So bonna mujja balaba ate temubajajinga kubanga guli mulimu n'eddiini birala. Biggy nga ogambye muno guli mulimu n'eddiini birala osuubirayo gwe nga Biggy ati okutegeka tugambe Uncle Bebe cool kuba musiraamu oba Mudra nga yo omusiraamu n'omuteeka mu ndi y'obuyisiraamu. Ekyo kye kirikola amawulire kati naye Uncle Bebe cool waba alina show tekiŋŋaana oba kunkakatako kugenda mugamba nti Uncle Bebe tukola VIP nebeera bweti erina kubeera bweti oba wempostinga ekintu kyo tekiŋŋaana. Ndi kusupportinga talent ye naye size nti Big Events presents Uncle Bebe cool. So mujja kundaba nnyo mu ebyo ebivulu ebimu ebyabakwano bange nga nzizo bba wabula oba tutegese tuti oba VIP tukitegese kubanga ndi mukyala mba mmanya nti nitty-gritty zirina okubeera ABCD. So we mundabayo temunfuna bubi. Gwe nga Biggy ogenda kukola otya okulaba mulimu abantu abasiraamu kale abasiraamu ene waffe mu bidongo naye nga tali musiraamu nga gwogambye naye wedde wewakolanga ogenda kukola otya okulaba ng'obakyusa badde bafaanana ekifaananyi ky'ofaananye kati? Abo mpola mpola kubanga nange bwe nali
si bwendi kati so ebintu bya Mungu oba ebya Katonda ebyo bya Mukama bijja mpola mpola omuntu omuwulira nti anko bebe leero Juma tugende tusaale tajja kugijumbira very fast naye ogenda okulaba nga akyusa tugenda mpola mpola Mudra ebiseera byembeera ne Mudra nsala naye naye tuba tuli mu show yalina show ye nagamba mujje tusooke tusaale mujje so ogenda okulaba nga neswala ekwata mpola mpola so byakukwata mpola si byakupapira Mudra oli musiraamu salako enviiri kola bwoti kola no kyampola mpola inshallah. Abaana abasinga nga bogambye nti zino national competition musoloza abaana okuva mu different regions. Abaana abasinga baba ne inferiority complex nti omwana gwojja eri ebusoga wansi bw'alaba abaana b'e Kampala atyo competinga nabo olumu n'aviiramu awo. Mulina enteekateeka y'okutambula regions mutukeko abantu mbawe priority okuba nga beekompitinga within. Yes, era ekyo kyabaddewo bakiyita miruka oba magombolola mu different districts nti ne tubanga tumaze olaba nti abaana abasinga nnyo okuvuganya mu mpaka zino abasinga ba mukyalo Luweero Kamuli eyo wala meaning oba bebagiwa obudde nnyo oba nkyogere ntya so buli omu tumuwadde chance oba omukisa okuparticipatinga mu national Quran competition ate national Quran competition teziriko kiwayi nti nsalira ku Africana nsalira Kibuli nsalira Old Kampala nsalira Nakasero Quran yetugatta ffenna ng'obusiraamu kyovola nti olaba buli omu buli mu kikete kyasaliramu oba gy'abeera aze okujumbira empaka za Quran zino. So kwa abaana bali batya gwe obalaba competition zino za ngambe katya competition ziraba nga zambiranye kubanga olaba nga buli omu amanyi nga buli gw'owuliriza amanyi ate bajaji betukozesezza abamu be bawininga empaka za Quran mu Uganda abamu be bawininga Africa abamu be bawininga Dubai so bamanyi nnyo bazitegeera nnyo nosinga so ebyo nabibalekera bo omulimu gwange kutegeka omusiraamu era ali mu music industry era nga otegeka n'ebintu oyinza kwogera kiku muyimbi nga muyimbi musiraamu naye yawasa oba yafumbirwa pata naawe nga si musiraamu naye bannange omuyimbi yawasa omuntu atali musiraamu oba omukyala yawasa omuntu atali musiraamu waddemba okubuulira pati naawe okujja mu ddiini lye naye eddiini ligamba si kukaka kyovola nti afumbiddwa atali musiraamu ajja mpolampola ku mikolo gyaffe atwa respect nayambala ng'obusiraamu so naye walaba eddiini nga alyagadde ajja kujja naye nga si byakukaka. Kitegeeza saawa yonna onalebo Fiona Nyamutoolo anaatera otuuka naye my sister Fiona Nyamutoolo si muntu nti not a practicing Muslim kubanga naye eriyo engizikiriza jakkirizzaamu ate tetugambye nti obeera omusiraamu olina okaka omuntu oli kyatakkirizzaamu kati onayebonya Mutoolo naye tajjangako ku mukolo gw'abasiraamu ng'ayambadde empale ezigenda mu office oba sikaati kati akulaga nti awa eddiini lyaffe ekitiibwa ate naye ayina enzikiriza ye okumukako okujja ewaffe si byalukako nti kubanga yawasa Honorable Musuuza presidential advisor yafumbirwa okitegeera kati kyampola mpola si kyalukako mujja kulaba nga ennyambala yange bweba erina okubeera ng'eyiye ejja kukyuka mpola mpola inshallah. Bigi twakumanyira nnyo ku kivulo kya ggwanga mujje mu mbeera eno Dr. Jose Chameleone embeera gyayita mu bigambo ki byosobola okugamba abantu ye nga tetunnamulabayo tolabagendayo kukomulaba nabaddeyo ewa Joseph naye sasobola kugenda naye oba kwekuba bifaananyi naye ng'abala kye bakoze naye nga Joseph mwagala nnyo era we natuukawo ebigambo byannema okwogera nga mulaba embeera gy'alimu. Joseph Jolly, I love you so very much okimanyi okuva ku mutima gwange era nkusaba allo yakusuuse nkulabe ngoze ku stage oyimbira abana Uganda oba obaweereza natuzeeyo ku competition gyaffe oba mulina kyemulina yes wakati awo wennyini nga omaze okusomesa Dr. Kameli ate bw'oyinza okuwa abategesi ababadde bamutegese oba ayinza obutasobola kuyimba shares abategese Joseph nafunamu challenges nemmula ow'Emoroto Joseph gye yalina okuyimba nga 13 mbadde mbagumya n'obbasaba temukitwala bubi abamu olumu baali balowooza tulimba Joseph si mulwadde naye mbasaba yonna gye muli
muteeke Joseph mu kusaba kwammwe mu ssaala zammwe kubanga y'omuntu ajja okudda agambe nti nali menti okuyimba ku kalenda, nali menti okuyimba emityana, nali menti okuyimba ehoima, ajja bayimbira. Kye twetaaga kati ze ssaala zammwe Joseph adde ku magulu ge ajja bayimbira, buli yasasula buli yabuukinga mubeere bakkakkamu tumuteeke mu ssaala. Wafunye kuba promota bakutyali bagamba Big Joseph twamuteeka wano tukoze tutya? Mwami Mula owe Soroti yali amutegese Soroti n'okumuzaayo Emoroto naye ne tumunyonyola era n'akitegeera. Mwami Mula tukwebaza nnyo kubanga mu kusooka yali amanyi tuli mu kusaaga oba tuli kuteekawo mbeera. So bonna abaamutegeka era abaamulanga temugwamu maanyi. Joseph kadde ku magulu ge ajja bayimbira, Easter zijja, buli kimu kijja ajja bayimbira inshallah. Okay. Natuzayo competition nkozo okuddamu tubuulira national competition zino main event egenda kubeerayo ddi wetugenda okufunira ddala agenda okuwangula then anaaba yeetaaga okwetaba muziddako alina kufollowinga bintu ki n'ebirabo ndowooza be bagenda okuwangula abanaaba bawangula. National Crown competition zigenda beerawo nga 23 February omwezi ogwokubiri inshallah omwaka ogujja. Ekirala abanaagagala okutweyungako tupartnerinze ne Hiraj Foundation eyo y'abasiraamu oba eyimiridde oba eri ku musingi gwa busiraamu gye tukolaganye nayo. Ojja kwesanga nti wiiki ejja eno etandika bapartners bangi, telecom companies nnyingi ezijja on board era tujja kuba tubatuusatuusako ekifo emiwendo egigenda osasula mu national competition era abakyayagala okwewandiisa mututuukire ffe aba big events tulabe tubawandiisa inshallah. Kuba yatulaze nti kibadde mu yes ndowooza ye mutiitiizi engeri gyabadde nti bamusanze abadde yakavaawo naye nga kyekituufu si bangu bw'oba tunuulira kaye abatunuulidde nze sibatunuulidde kasita nawulidde history natunudde aside leka mpulire bye baboogerako sibatunako nyingi. Gwe mulundi gwe ogusooka okubeera mu competition ezo naye bano si gwe gusoose naye ekyaleero kyo kale toyanza omusiraamu toyanze kale aja toyanza tunabawulira bannange amannya gaffe ajati. amanya gange nze namutebi Surprise Maida. Namutebi Surprise Maida. Tuli mu mpaka za Quran competitions ate nga tuli ku semi-finals. Owulira otya okubanga munne gw'omu gwe basunsuddemu okubeera nga munne weetale mu zino semi-finals? How do you feel? Sijja kulimba ekituufu mpulira essanyu naye ndaba nga biva wa Katonda byonna Allah waba takwatiddeeko tuufu tosobola kutonako. Kyasoose olulaba abasinga abajja mu musaabaka ajja lwa birabo bitegekeddwa so nga te omuntu yenna si bwatu bwe yandize tujja ne aim tera tukwata ekitabo kya Allah tuba tulina okukikuuma. Kati my intention in that nti bwenzijja waneeno njigireko ku bannange so that nange kanyini before nga sinaba nakwigira ku bannange nsooka kurivisinga mu bye ngenda okubayigirako. Kati balaba teoba kubeerayo oba competitions oba oli awo nandibadde sisobola botegera naye olwekyo ekya competitions nga nti kandivizingeko ate nezijja nendabako ne bannange abalala nolaba nti kale oba olinako wooli ate nolaba kakusinga so that now you aim higher noreachinga wawaali kyekyo kale kyonna kyonna kyempulira olina nze mpulira ssanyu naye okumana oba mpulira alhamdulillah mpiseeko madala meka senkanankana neyakomeerwa so oba n'atajja. Is this your first time okubanga attending Quran competitions zino? This is the fourth time. Oh, kugamba you have the experience. It's not that I'm having the experience. Kale, I'm having little, not that nti nina bingi naye guno tekufaanana gwa bulijjo kyendabyeko. Bajjaaji bw'obatunulira batiisaamu bakutakala bakugambako ku background yaabwe basajja bagendako mu kidabe bakubuuza ekibuuzo mutuufu naye ng'otyamu osegera naye ekituufu zino zanjawulo ku zenna akagenda. What do you have in your mind? Olina hope oba nga olina essuubi egamba nti oba munnaye tusube nti munnaye n'oleeta ekirabo? I'm having that hope. I'm having that hope that I will make it. Okay. Muganda waffe tubuuzeeko amanya n'eddoboozi ne gy'ovi. Kale, Seeka, assalamu alaikum warahmatullah.
Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Soke n'amannya gaffe then tutandike awo. Amannya Abdullah Sajid Abubakar Mutyaba w'akakiiko k'abasazi b'empaka zino adjudicators. Bututunuuliremuko abaana bano engeri gye mubalabyemu oba engeri gy'obalabyemu, okiraba otya gwe nga jjaaji? Alhamdulillah, okusookera ddala twebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'omukisa guno olw'okubeera nga tukuŋŋaanyizza abaana ennamba ennyingi bweti okubeera nga beetaba mu mpaka zino eza Quran mu nkomero y'omwaka guno 2024 nga bavudde mu bitundu eby'enjawulo. Okusoma kw'abaana okutwaliza wamu kubadde kuzzaamu essuubi okuva ku lugendo gye lwatandikira kuba twatandika ennaku z'omwezi nga 2 ne tusunsulamu ku baana abaali bagenda mu 2, olwaleero nga tuli mu semi finals wano ku Hotel Africana tugenda okusunsulira abagenda okubeera nga batukiikirira ku finals ezisuubira okubeerawo nga 23 mu mwezi ogwokubiri insha allahu taala. Abasomi badde basomye bulungi okutwaliza awamu era nga tuli wano tulindirira ebigenda kuva mu batesitesi n'abasazi b'empaka insha allah. Osinzira ku kigwe nga jjaaji onaayitawo omwana oba ng'onaamuwugunya? Bye tusinziirako okubeera nga omwana ayitawo, ekisooka ky'abaakutte, ekigero ky'abaakutte kitunuulirwa nnyo era tukiwaako obubonero obugendera ddala mu 6 n'okusoba. Kati asuubira okubeera nti yeetabye mu mpaka zino yakwata ekitabo kya Allah kyonna ku mwoyo, era tubadde ne categories 2, abaakikwata kyonna n'abaakikwatako ekitundu, era bonna tubaawudde mu bawala n'abalenzi. N'olwekyo eyo key point eyisaawo omuntu okubeera nga yakikwata, ekigero kye yakikwata ekiba kinywevu abajja kuyitawo. Ekyokubiri, okusoma mu nsoma esinga okubeera nga yennungi erimu okugoberera amateeka g'okusoma ekitabo kino Quran, bino Luwarabu kye tuyita ahkam atajwidiya, amateeka ag'okusoma, mutwalira eddoboozi eddungi, mutwalira n'amateeka agafuga ayimiriddewa atandikiddewa. Mugenda kwewala mutya bino abaana bamanyi ova mu competition nga bagamba ono banzibidde, ono banzi wano, gundi namusinze? Mugenda byewala mutya okulaba nga tebirabika mu competition izo nga ziri? Competition zino okusookera ddala abatesitesi ba Iraj Foundation bagezezzaako okubeera nti banoonya abo ba adjudicators abali qualified ku mulimu gwabwe, kubanga bonna abali ku pano bali qualified mu kusomesa, mu kusoma Quran y'ekitiibwa. Bonna nga bwe bali ku pano eyo baali bakiikiriddeko eggwanga lyaffe mu international competitions eza Quran, so bamanyi bulungi kye bakola, ate basomesa bakugu ba Quran, ate era ogenda okwetegereza abamu ku bo balina masters era mu misomo egyo egitambula ne Quran, abalala balina bagraduates mu misomo egya Quran. Kale kye bakola bakitegeera era kansuubire tebalinaamu kwekubiira, era n'abaafunye obubonero obumuyisaawo bunaaba bugwanidde okubeera nti ddala ateekeddwa okuyitawo. Awo omuntu atulaba yandibadde yeebuuza ki ekyandiwaliriza omuzadde oba omwana okujja mu competition zino ng'ogyeko just okuwangula emmotoka, biki ebirala ebyandiwaliriza omuntu okujoyininga competition zino? Ekituufu kyosoosezza kye kimu ku byo nti bino biteekateekebwa ebirabo, ekibiina kino n'abo abakikwatirako be bakola omulimu guno, ekyo kimotivatinga abaana okwagala ekitabo kino n'okukisoma. Kale ebirabo bino byagalibwa Katonda Allah subhanahu wa ta'ala agamba wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allahi wa fathun qarib. N'ebirala mubyagala, mwagala okutaasa kwa Katonda naye mwagala n'ebirungi ebyamangu. Ekituufu nti omuntu ayagala nnyo ebintu by'ensi, kubanga tuli ku nsi nga twagalirako ensi, twasaba Allah atuwe ensi ennungi n'enkomero ennungi. Kale ebirabo bino ebiteekateekeddwa byebimu ku bimotivatinga abaana bano aba Qur'an okubeera nga bavuddeyo ne beewandiisa
kasita bawulira nti waliwo emmotoka, kasita bawulira nti walinza okubaawo amataka, kasita bawulira walinza okubaawo hijja, walinza okubaawo umra. Ekyo kikulu nnyo okubeera nga kikubiriza abaana bano obulungi bwa Quran, kubanga nazzi kuno mabega abantu babuuza ng'omuntu wasoma Quran agenda kufuna ki? Naye olwaleero we balaba asomye Quran ng'afunye emmotoka kapyata, kakasa nti balaba nti Quran kitabo kya bbeeyi. Ekyokubiri tekikomaawo, omuntu wayeetaba mu mpaka zino abeerako ne banne abali mu mbeera eyo ey'okukwata Quran, n'abeera ng'asobola okubeera nga yeegeraageranya, asobola okuba gy'abadde ku ssomero lye nga y'abadde kabejja waayo, naye we yeetabako n'abaana abalala mu masomero abalala, n'alaba obukendeevu ebuli nga takutte kifo, kijja muwa okubeera ng'ayongera okubeera ng'anyiikira. Tekikoma ku ekyo, agenda kubeera nga waaba alongosezza enniya ye, agenda kufuna obulungi n'empeera mu maaso ga Allah subhanahu. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا وجعلنا